twagala okumanya ebyafaayo bya Kabaka aliko ebiseera bino oba baffe mu mattikira ge gonna nga bwe gaalinga oba bwe gaabeera paka olwaleero. Akati tukola bino nga tukola tuteekako pipa nga tuzijjuza amazzi nga tuzireeta twasima nno amazzi okumala ewiiki nnamba nga buli lunaku muloka etuvuga buli lunaku etuvuga naye nga bwe tuvaayo Bosco oyo mwennyini nga buli muntu amwenusa ebyebi. Waliwo emiti egi emiwafu giri egi, waliwo mboneredde ogwo muwafu, nawabaawo omulala guli eno waffe bagita bwanika. Oyinza otusunirako lwaki emiti egyo bagituuma ogumu mboneredde ogumu bwanika? Anti kati guli eri mboneredde wasobyanga oba bw'osobye n'oba nti okoze ensobi yonna ogenda mugo mu mboneredde noweenenya. Mwana wange kankunyumize onoosonyiwa okuyita omwana w'emyaka gy'erimu si gy'olimu. Nali simanyi Kabaka bw'asalira bantu nte oba bw'attira bantu nte. Omanyi akola atya? Ntimanyi. Akwata effumu ente neeyimirira nga muli n'akola bw'ati. Osobola tukubiramu akafaananyi ekifaananyi kyennyini eky'okutikkira ki kyennyini kikolwa ki kye baakola ekiraga nti kati attikiddwa? Yatuula munnakibuuka gabi munnakibuuka mwalimu entebe kati noboogenda teriimu. Baagijjamu? Yagwa yokka neyonooneka kuba yali yamirandira. Gyefoomingamu entebe bulungi nga bwolaba kano naye nga kokeetoolovu beekatika kuliko ne weesigamira bw'oti. Omulaba mu bifaananyi ng'aliko ekino ekikoofiira kiriko akooya waggulu. Kale ate waliwo ekirala muzeeyi najja n'aleeta egundi ekifundikwa n'effumu. Ekifundikwa bakikola mu lubugo? N'alisimba awo n'alaamizako ebigambo n'amusiba ekifundikwa bulungi n'amaliriza n'akwata eri endala entunge mu lubugo n'agimuzza ku mutwe. Muzeeyi w'omuto yennyini. Amannya bamuyita ani? Kimbowa. Omuwafu oguli ewanika nemboneredde ogwo gwenkugamba guwula bwe tamboneredde ng'ogulira buliza togulidde ku nze. Kwajjako empafu bbiri mu budde obwo ate nga teri amanyi gye zivudde. Mwazira omuti omunene okubanga empafu. Anti kati oli kazinoga yazinoga tulaba. Naye nga ffe tumaze ebiseera byonna nga tunoonya empafu nga tetuzirabako ate naaka. Kwe kwava ettabi lyakola nerikka bwe riti n'ajjako empafu ne ziddayo. Nga muliraba oba babanyumiza nti ettabi lya Sseekiro. Si firimu. Ettabi lyakka bwe riti. Lyakutama liti lyagira liti. N'ajjako empafu ezo. Empafu ezo ne liddayo waggulu. Export TV to the world. Guno mwaka 2024 we gugwerako gijabeera emyaka 31 kasokedde nnyinimu baffe Bemba Cuucu Magulu Nnyondo n'Antalinnya mu katebe amannya mangi atuula ku ntebe y'abajjajjaabe ku kasozi Buddo Naggalabi. Olwaleero omwana Soda ng'ali wamu ne munywanyi wange Abbe tuzze n'omu ku baaliwo. Baida wangambye poota wali poota ebiseera byali byo baba poota. Ebiseera ebyo nakimanga mazzi mukama wange mmoloka. Wali driver? Nedda. Nga ffe tugasena wali ku mmotoka nga ffe tugasena eri mu Namusa ne tugatikka ku mmotoka ne tugaleeta Bwanika. Namusa kye kirubaluzi wakitu? Namusa kiri Kasenge kisangibwa Kasenge mugga gundi mugga. Amazzi no ge yasombanga ge gazimba olubiri. Bano bayinza ogamba bagazimba nnyumba ya jjajjaawe nedda. Amazzi ge gazimba olubiri. Lusangibwawo Naggalabi Buddo. Weesirikire. Nga tetunaba kutindiga kkiriza nkujjukiza eminywanyi gyaffe babayita aba Cambridge Junior School bano basufu nnyo olw'ebingi bye ngenda okunnyonnyola. Basangibwa ku Bombo Road kasootuuka ku Mabanda Matugga. Opposite ekikubo olabe kino ekikubo ekikirya bwe kiti Central Road gy'oyinza otegeera ennyo kati opposite amafuta ga gaazi we gaggwerako waliwo ekikubo ekyambuka kilomita emu okuva ku main ne wobuuza ba boda boda bakulagirira essomero lino weriri. Essomero lino kye nalisimyeko kiri ekikimu. Balina services ez'enjawulo zisinaba kusanga mu masomero ag'enjawulo. Ekisookerwako ekyasinze okunkwatako kaso wandiisa omwana ku ssomero oti bepaba owaayo school fees na kutwalayo omwana wadde seeti bitabo buli ekikozesebwa ku ssomero akisanga eyo
ate tebakoma kuwadde n'ow'ekisulo mifaliso. Mumanyi kyakala abaana gwe bagenda nabo ku ssomero byonna abisanga ku ssomero. Essomero lyabiterawo abaana byagituwanga bonasi ffe abazadde ne ba abba abatannabafuuka abazadde. So dukambira ku ssomero lineno naawe oganyulwe. Omuntu akugulira omwana wo n'amuwa byonna ebintu ebyo byonna ate n'amusomesa n'amubangula mu bintu bingi, avaayo ayize okuba ebivuga bino ebya music, okubajja okubumba masigiri biki ebyo, abaana bayiga ebintu bingi ku ssomero lino. So dukambiro balina ne daycare, day and boarding. Mikwano gyange abali ebweru, famire zitubye ng'otwa omwana omuwa ssente, omwana bamuweerere ku Kampala, osanga bamututte kyabaddaza gy'asomera. So bw'otwalayo n'omwana osobola okukwatagana direct n'essomero erikuyambako abaana boogera oluzungu, abaana bali smart. Essimu yiino nze kankuwa ekikolo n'eddagala olinneebazanga luvannyuma 0752 52 86 51 ya bwana director. Eya HM eri 0773 0M 1412 ne ku WhatsApp kwezi batuukirire bagenda kunnyonnyola ebinnonogo. Nze omwana soda mutayi obadde tonabeeyanjulira obadde okimanyi. Tutuukidde mu lugamba nti tutusiiwa. Amannya gose? Amanya gange nze Nsubuga bazanya nengo John muzira mamba amperekerwako erinnya eryampebwa nga nakatooka ebuddo eryamulangira. Ate erinnya bakuwalyazi anti munnaye ffe tuli balangira asose nakololawo abakopi mwesege kuba nange ndi mulangira abe neddina mutuviire mbozi z'abalangira kunkumula okutu omusajja ono wankizo niyo ensonga lwaki muleesi owangalirawo obudde bwe bulenga ku 9 owangalira pangalira wali family family teriiwo. Okay. Ogenda tukubira olutambi oluzeeyo mu mwaka gwa 1993 kuba kati abasinga we twagala. Lwaki soko bannyonnyole lwaki tuluzizaayo ku mwaka gwa 1993? Twagala okumanya ebyafaayo bya Kabaka aliko ebiseera bino oba baffe mu mattikira ge gonna nga begaalinga oba begabeera paka olwaleero. Amattikira ga Ssaabasajja gonna ogalina mu mutwe? Esebo tandika emboozi ate nze nakola kinaze kunnyumiza. 93 olwatuuka. Awo olwatuuka ne taata nali mu kyalo kyewa Kyegomba siwala nnyo. kati kwajja abakyala babiri nga omu mukulu mulala muto omweru. Abajja babuuza twagala kutulagirira nti akaalo kweta butambazi nti keekano mukatuuseeko nti tulina omwana gwe tunoonya. Omwana oyo ayitibwa Nsubuga nti mwana abasindisa okujja wano nti twazze twavudde mu kibuga nti naye mwannyinaze yajja eno yazaayira eno mu Ggomba nti yazaayira mu Ggomba nti yali ayitibwa ani nti era naye yali Nsubuga naye yazaala omwana ffe yatulooseza buloosa nze nabadde gundi bweru. Ebintu ebyaddala ebyokuloosa essebo mu nsi gye bayita Switzerland mwe mwava ssenga wange najja yali yeebasenga boneebaka mu nnyumba yo n'ajjibwa ekirooto nga mwannyina mugamba nti genda linnya ennyonnyodde Uganda bw'otuuka e Uganda kwataganako ne muwalawo omwana we wa taata oba nze gweta sisita wange n'atuuka olisenga n'alinnya ennyonyi najja Entebbe n'ava Entebbe n'atuuka ali bweyogerera awo n'atuuka ewa muwala we n'amugamba munnaye nti omanyi lwaki nzize nti nina ekintu ekyanzijidde mu mutwe ng'ate noono omuwala naye yakirooseeko at the same day. Kati bwe yatuuka n'amugamba muwala nti naloose ekirooto naye simanyi oba kituufu oba si kituufu ko omuwala senga ati kirooto kyekikulunyisiza ennyonyi mpaka wano ko ye ate nno nsonga nkulu ko ye kimbuulireko ko ye omanyi nti nabadde neebase mwannyinaze nanzijira nti yafa nti naye naŋŋamba tugende mu kaalo baketa Ggomba nti tugende eGgomba nti tubuuze akaalo Butambazi nti tubuuze
ewa Nsubuga oba omwana gwe bata Nsubuga ku kyalo ko ye senga ti komaawo ti nange kyekiroto kyenfunye era bali nakikubulira ti nga basituka batuuka nga leero ne beegeyamu oli okuva Entebbe yatuuka nga leero ne wa muwala we yatuukawo leero lunaku lwe lumu baasula ekiro eki kimu enkeera kati enkya si lwakuna beesula mu ddene nze nno mba ndi mu kyalo kyaffe ndi mu Bukaamugi myaka ng'emikulu ngiri mu myaka around nali mu myaka gyange 10 ogogobagana n'Abakaamugi nga naye nga nfuna 15 Kaamugi ngokwata ngoba mu binyoobwa ebyabaganda wali okolera ku myaka 10 ng'otandise opakasa sebo oba okusoma kwali katakuliyo n'15 ky'ebiseera ebyo kyali kinene olwo lwataano olwo lwolaba lwagulanga panies 10 nga kigula panies paani z'omukaaga mu nfo wali ozirina olunaku obudde obwo sijja kuliisa nali ndi awo abaana b'okukyalo ng'era abo bamanyi nga kakanda kalenyina kansanga mu binyoobwa ku mulimu kale nga kaŋŋamba Nsubuga nti maama wakuyita naye waka waliyo abakyala babiri omu muddugavu omulala mweru munenenene ate ogubadde ambuuza ate nakoze eki ku kyalo okwo siinaako nnyo ddala seepakulira ku bwana b'abandi ate kiki ali musajja mukozi wa nsimbi nga nziruka tuuka ewaka nga mbasanga babawadde obutebe beetisse ndaba ensawo ziteekeranye zaali 2 akati nga ŋŋamba nti nga sinnaba kutuuka kubaaniriza omuwala oba omukyala kuba yali alina yafa azadde abaana be 8 nga ampita erinnya Nsubuga kyali mubi nga mwanukula wange nnyabo ng'akyuka nga agamba senga nti ekifaananyi twakifunye dda tunoonye etumutwala nga bagamba maama nti maama ono omwana yono gwe tubadde twagala ng'oli ababuuza yakoze eki mwana wange mumutwala era mumutwala wa tabalabangako tabamanyi tife bannyina b'omugenzi ti ono ye mwana we omukulu ti nze mwannyina ono mwana wange n'oyo aba wange nti abambuuza Nsubuga omanyiko taata weyaziikibwa ngambagamba ojje ku mutwe otaddewa kusibegabega gye tugende nga tukwata kubo kusimba lwa Kasota ngambasuula otandise olulimi lwenjagala ngambasuula omugenzi waali ku nnyumba ye ey'olubeerera eyo yennyini wansi w'omutuba we baamuteeka nga bamukuŋŋaanyizaako amayinja be batindoza obutaseeteera era zattaka era kyannuma nnyo kuba nti ebyo ebiseera nali muto saafuna amagezi gagamba nti kanzimbe naye nja kukubulira mu maaso awo ebiddirira koyogedde nti kyannuma entaana erabika mukoko yagitwala erabika amayinja gasigalawo akati nga bawa olunaku n'omwezi bagala tujja kuddamu mu lunaku mu mwezi beeguti mu lunaku bwe luti tutwale mayiri yaffe oba omugenzi tumuteke ku bijja eri ku kika bamuziikule kyali mubi nga bandaga gundi ngoye nga tukomawo ewaka eno gye twavudde kwaliko omufu ku kyalo omanyi okusuza abafiirwa ate lyekkubo nga mwanyina zambuuza nga ngamba tuteeta amazzi agateeka mu baafu nga ntuuzaako nga nnyonja bulungi naye enviiri zo zaali zigenze ate n'emyaka egyo okunaabanaaba kuba kwa lutalo kitegeera nange ng'amala okunnyonja bulungi nga banjirayo sapatu mugundi mu nsawo zaabwe Umoja bata yali Umoja ebyo ebiseera naye ng'akaluba zaali za bbulu bulungi yatabanga bbulu yalinga red nga banzigirayo engoye pya abampa engoye empya ziwunya obuwoowo nga bagamba yambala ezo aze nga bampa
kamera kakolera kakyuka nesokolinde ojukirako ku sente transport okuva Gomba okutuuka zebabasaba transport okuva Gomba paka wali mu Kampala kati wempulira oba wendaba ebyo biseera nga bakuleetera omutwalo gwa Uganda gumu omuntu ogwo omutwalo gutya gumu bwe guti kati ate bwoba nga ogenda bugenzi n'akananda nga bakutwala zaabanga nyingi ezo sente kati bwe twatuuka eno mu kibuga tumaze okulinnyako akamotoka omuli olusalosalo tebakuteeka akameme akameme ate webadde nzija wenyini nali newagamiza mutto ntudde nyini ndiganga enze yagula nebangamba tuula wali eri nigamba yi ate muntadde kabaati kagulumivu beekati banteka kusigiri mwana wa taata omwana agikola ezo gijja mu kibuga awo eyolekera buddo Naggalabi ngenda okutuuka Naggalabi bwe bati nga mpulira entobe esiridde ng'akabina asikako nga sikange ambula kagirekera benavaamu ne bannange betwagenze abankimye betuzze nabo ababiri endulu leetakira baaba kameme awo bakusasuza oba kameme kaaliga kabwereere nkabinako kekakweyimiririra bekakwokya ennyo bivaako kuvaayo otuuka Naggalabi endulu ekuba yali yaki omwana azaawuse bava kuzaawula mwana amaze okunzaawula bulungi maama muto ategese akakeeka tutudde kuli ffenna taata avudde mu nnyumba najja bwe yajja bwati n'abuuza mumugjeewa ku kyalo ki kosenga nti tumugjeeyo mu Lukoola bayitayo Gomba kaalo Butambaazi naye taata we oba mwannyinaze nti yaziikibwa ku katundu ke bataka Museenene kaali kaakasozi kali bwe kati kalinga nga ffumu ono ye mwana wa Katunze yennyini mwana wa Katunze ko taata oyo mulangira naali kutumira obudde obwawo wennyini tebaakoma okwo ne bagamba ye ate ki nti oyo bazannya n'engo eyo lyalugero bazannya n'engo ne beerabira ki olowooza enjala zaayo ne beerabira amaala anti oba omanyi ozannya na kkapa naye bweba enyize omanya nti obadde nango gwolowooza lwaki taata ono akutuuma erinnya eryo oba tewakifaako saakifollowinga mpaka n'olwaleero taata musajja muntu wa byabuwangwa nasanga bali mu keejago ka mikolo gya Kabaka awo wennyini ku keetalo ak'emikolo gya Beene kanziremu nzijukize minywanyi gyange aba Cambridge Junior School basangibwa mu Matugga Kito Bombo Road opposite Semuto Road kasootuka ku mafuta aba bodaboda bonna babuuza Cambridge Junior School bagenda kutwalayo kinene nnyo nusu 10 okuva ku kkubo essimu eri 0752 52 865 oba 0773 01412 omwana kasa omutwala ku ssomero bawa kisiro bawadde buli kimu kyakozesa mu kusoma kyakozesa mu ddo akisanga ku ssomero swimming music okusoma luzungu smartness diini in progress emikolo gibumbujja obasanga bali mu keetalo bazimba butenti bazimba abatema essubi baleeta ab'emmuli babaga kakyabo nzikirizibwa okukwata essimu waliwo amubanja akubakuba halo tubiritemwa emmuli zibaga wabasanga bali mu keetalo wategerako akeetalo obudde obwo kaali kaki obudde obwo oba gwe walina already excitement yo ndi mu kibuga nze nalina excitement yange nti ndi mu kibuga ate ndi waka ntuuse mu kika
naye nga waliwo baganda bange abato abataata oli baba bato kunze omu kyava ŋŋamba ti omanye ekiri wano ti olwo lubiri luzimbibwa lwa Kabaka ti oli Nakibuuka mwagenda otikkirirwa ti ye ekirala kyaŋŋamba nagamba wano ffe tutikkira Kabaka taata yagenda omutuuza ku ntebe amukoleko emikolo seriously ova mu kika ekyatuuza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo lukomo ntawetwa kyekika mwofubutuka kyekikamu enva genda mu maaso n'emboozi beetala tenti zizimbibwa emmuli zitemwa essubi lisombebwa waliwo ewaka pikapu eyo agivuga baali bamita Bosco kati atugamba kivuga nti muteekeeko ebidomola ebyo ne pipa wakatuuka n'akatuuka ewaka otuukira mu mirimu nakamalawo ennaku nga 2-3 baŋŋamba tuteekeko ebidomola ebyo byonna kuba byali ebidomola ndooza 50 ne pipa 2 tubissaako emmoloka ekoleera paka mu Namusa Kasenge yali oluzi yali mwala gutambuza amazzi nga gaba mangi kati tukola ki tusena omwo kati mbuuzaako Bosco mugamba Bosco nti amazzi gano tugatwala gakunywa gakufumba gakukola ki koye gano amazzi nti gakuyamba mirimu wano kuzimba kiitirwa kya Kabaka kuzimba gundi lubiri okuzimba essabo okulijjira wano kuba teriringa gano amalala wali wetaaga nozimba essabo anti waliwo lino nga basooka ne bazimba gundi bricks ne bazikola round ne bazzaako essubi lyabwe akati tukola bino nga tukola tuteekako pipa nga tuzijjuza amazzi nga tuzireeta twakima nno amazzi okumala ewiiki nnamba nga buli lunaku muloka etuvuga naye nga bwe tuvaayo Bosco oyo mwennyini nga buli muntu amuwa nusu ebyebi naye nga bingi ogula ekindazi kya nusu 10 n'ogula akatunda kasiringi 10 n'osigaza ebisatu wano n'ogenda mu firimu ya 10 n'osasula n'olaba twakola tumaliriza wiiki emu neggwako nga tukola n'abakola ekiro bakola ne bawayalinga amasannyalaze okugajja mu gundi ku Kings negatambula paka mu Nakibuuka omwali entebe ya Kabaka nga basebo lindako ene emboozi gye tunyumya kati gye tutuuseemu wali atandise tuli mu mwaka gwa 1993 akukubira tooki watya webyali era kyekyali okuba yaliwo nga abyota buliro walinga myaka emeka nali mu myaka 10 ebudde obwo we batikkirira baffe tewali masinnyalaze we batikkira tegaaliwo negava ku Kings baga wayalinga waya zigenda zipikinga ku gundi ku meter box y'essomero zijja mu miti emiwanvu egiriyo nakati gyendaba gituuka bateeka buli muti baguteekako ettaala gavaawo gatambula gajja eno ebwanika gyagenda okumalira emikolo gye gyonna nayo bawayalingayo bulungi wamma ekiro twasula mu mataala nga n'enkukunyu ogiraba abaali bamanyidde obwo munaku tadde oba koolwo basanyuka fe abaali bamanyi nti nno webakanga akanyonyi nafuna essanyu ate ng'olabya ekitangaala ku kyalo kati wali wonna akafaananyi kenkusiigira buddo wagazi helikopita eyinza n'okutuulawo bweba esobodde kuba tewali nnyo miti kalinga kasaawe waliwo n'oluzzi olwawo luli wakati mu lwazi kalwazi kabaamu amazzi buli ssaawa kuleka kati omusana gwayaka ne kakala mu kkubo eridda mu
wali mugundi mu kasenta waliwo emiti egi emiwafu giri egi waliwo mboneredde ogwo muwafu nawabaawo omulala guli eno waffe bagita bwanika. Oyinza otusunirako lwaki emiti egyo bagituuma ogumu mboneredde ogumu bwanika? Anti kati guli eri mboneredde wasobyanga oba bw'osobye n'obantu okoze ensobi yonna ogendamu ogwo mu mboneredde noweenenya n'ofukamira n'oteekayo omwanyi biki bikino ga mboneredde sikyaddamu kukola kintu kino. Gumazeewo nga bbanga ki? Ebbanga legumazeewo nakati weeguli sinza kugamba nti myaka bwe giti naye nkakasa okuva nze 1993 nga ngulaba paka n'olwaleero ngulaba. Oguli wano ebwanika gwina amabeere gulinga mukazi. Eka naawe. Ate nkulimbe nfune ki? Lwaki bagutuma bwani? Gwanika ensonga. Byaddala? Byaddala. Oba omanyi nti olina kyokoze kyonna toyita we guli kuba gujja kukuswaza. Nakati. Yokaana. Newabaawo muyembe ogwo mwalimu ekintu abasinga kye batya ennyo abamu nga abakazi mwalimu omusota. Omusota ogwo nga si muwanvu nnyo nga gulinga ng'omukono gwange guno okuva wano mpaka wano. Si kye salambwe, si kye kiba ekimbi bwe. Weebale nnyo naye nga lyali liyambadde ekitengi kyalyo nga kirimu ebimyufu n'ebya yero n'obweru. Omusota ogwo lwaki gwalina erinnya baguyita nansove ate nga n'omuntu alituumibwa. Omusota ogwo baguteerangawo siringi ebyempapula biri ebyaffe ebikadde bakuzineza mu ennusu nga teri kyoyagala kyosaba musota ogwo notakifuna mu biseera biri oba biri kati gwagenda kasita oli yamala okutuula ku ntebe emikolo ne giggweera awo nagwo ne gutambula. Ogwo omusota kiwanuzibwa nti gwabangawo okutuusa Ssaabasajja bwe yatuuzibwa mu bwe kiri yatuula ku ntebe bamaze mukolako emikolo ayingidde mu kilayini ye wano ey'omunda wano ebwanika be yavaamu. Mwana wange kankunyumize onoosonyiwa okuyita omwana emyaka gy'erimu si gy'olimu. Nali simanyi Kabaka bw'asalira bantu nte oba bw'attira bantu nte. Omanyi akola atya? Ntimanyi. Akwata effumu ente neeyimirira nga muli n'akola bw'ati olaba amaze ogitta. Era nga bagenda nga bagibaaga aba bagabudde. Kati tudde ku lunaku lwennyini olw'amattikira lukya. Olunaku olwo lukya olw'amattikira bandi yasula ekaaba munnakibuuka. Ebiseera ebyo bandi zaaliwo bapangisa bano abakubi babandi oba obamanyi babeera baki ba prisoni baki abakuba bandi abo. Yasula munnakibuuka amagye gasula munnakibuuka nga geetoolodde gakuuma mutanda ajja gakuuma leero atuuka ntya. Temwafunamu kukutyamuukaawo? Nze kuva obuto bwange ne bwe nali mu kyalo ng'emmoloka y'amagye bw'ejja nnyimirira awo era bayitawo nga mbalaba. Mu kyalo zaayitangayo? Zigenda ekisozi wa Museveni ng'omanyi wa Museveni omanyi faamu ye. Nze kati ate mu biseera bya covid gye mbadde nga nina abasirikale bakama wali amata nga nnywa nga mala neebaka mundu agikwata tugenda mu mwenge ne tunywa n'agirera awo nengikwata nengiteeka wano mugamba afande ekyuma kijja gwe wansi nengiteeka wano nemwerekera nemuzaayo ewe ku gundi ku ditaaki nengera neneebaka tuveeyo eyo. Bandi yasula ekaaba magye gakuumye kyebayita omumbo wa kyeki omumanyi? Kyemmanyiko omumbo wa w'enkoma nti bye bakuuma Beene. Nabalabako n'amaaso gange nga bakutte amafumu naye nga amafumu ago siga ddala babajja ekiti bulungi
ne bakikolanga effumu ne bakisiiga kkala y'effumu bulungi nga kimasamasa olowooza nti avadde wagala bw'ati ajja akola bw'ati mu bantu kuba ffe twakola oluseregende nkitadde bwetu mu Luganda oluseregende oba olunyiriri lw'abantu nga bw'olaba Museveni asimbisa amagye enyiriri n'aziyitamu bw'ati ng'ayita lunyiriri ku lunyiriri bw'ati naffe bwe twali nabigalabye mukuuma omutanda tukuuma omutanda lwatuuka lwennyini ava ali munnakibuuka okudda wano ebwanika twamukuuma twalaba Kabaka nalaba Kabaka saamukwatako mu ngalo ne nalaba Kabaka maaso ku maaso ng'atanyirira ebiseera biri okusinga kati bwalimu kati embeera emukunyizaamu kati akuze naye luli nga kyana kito yajjanga akola bw'ati ngali mu kamotoka katono keeru nga ajja akola bukozi bw'ati awuba omukono nga ffe emmoloka tubula na giteekako obutesi mikono weeruti naye nga tebatukkiriza entiisa eyo yaliwo edda bakola bati nga bambadde yero naye kati security ekyeyebeera n'ensi n'ebyokulwanyisa ebyebiki ebyekiwaani ensobola okuuma omutanda anti olw'ensonga aba n'effumu eryo aba n'engabo effumu eryo lino lyakozesa kibanga nga bwalaba kati kankuddiremu eno mu maaso gye tuli kibanga balaba omusirikale oba n'amuwa magazini esooka nga yaddala nga ya live bullet endala nga ya gundi ya raba senga akozesa eya raba n'ogaana ng'asikayo endala ne bano abambo wabeera ne option ey'okubiri baba ne bino senga olemeramu akwata wano nga ajja okiso yensonga eyo waliwo omumbo wakwa Ssaabasajja gwe nalabanga oba baali bamuyita nga muwanvu bw'ati yagulumira ng'asitula abantu asobola okukwata babiri eno neeno n'ateeka eno ng'olaafu asaggula kkubo Kabaka atuuka taata yeyala mu maaso g'ekkula amweyalako amusinza akola ati amaliriza avaawo bayingira eri munda mu ssabo bavaayo bwe bamaliriza okuvaayo eri musaboloza bakolayo eri munda sijja kulima tino ninatuukayo naye nze nabalaba nga bayingirayo ne muzeeyi n'abalala abagiddeko abatambulira Kabaka wano bwe bamaliriza bavaayo Kabaka akwata effumu lyennyini asonga mu nte bakuba engoma bakuba ebifaananyi bakuba emizira batwala ente bagisala bagibaaga awo nyini we yafumbirwa obuddo obwo omuceere gwaliko ettooke lyaliko omuwogo yaliko olumonde yaliko mayuni galiko mmere nganda endaggu zaaliko tekwali soda yali atundibwa eri bbali kuba saaliko ku mukolo bagamba soda tabula ku mukolo ogukyali kirya nembulako soda ku luno wali bbali mwali kumalwa wali bbali ng'anva ndiirwa tokubye nnyo akati kwaliko omwenge omuganda kwaliko omwenge omuganda n'amalwa gaaliwo wabbali abantu banywa omwenge abantu banywa omubisi guno ogw'engalo Osigo gw'omubisi gwe basogozanga ebigere nga balinnyamu n'ebigere bwe bati musimanyi ku lyato ogwo gwe gw'omwenge ate nga nazzikuno ebiseera ebyenvunza be baana baliwo ate nga abaasogolanga omwenge ogwo baalinga bapakasi ku lyato ate nga ogwo gw'envunza gwe guwoomera ddala gwe gwakuza bajjajja era kati bwe yamaliriza emikolo gyonna nga giwedde n'alinnya akamotoka ke n'ayisaamu omukono bulungi osobola tukubiramu akafaananyi ekifaananyi kyennyini eky'okutikkira ki kyennyini kikolwa ki kye baakola ekiraga nti kati atikkiddwa yatuula munnakibuuka mwalimu entebe kati noboogenda teriimu baagijjamu yagwa yokka neyonooneka kuba yali yamirandira gyefoomingamu entebe bulungi nga bulaba kano naye nga kokeeta oluvubeeka ati kakuliko wesigamira bwoti lindako
baffe entebe kwe bamutuuza mu kibuga tebaleeta ntebe ne bagiteekawo ezaffe nti bateekewo yava mu muti mu mulandira gwa muti mwe yeekola bwemaliriza okwefuuminga Kabaka najja n'atuula kuli omulaba mu bifaananyi ng'aliko ekino ekikoofiira kiriko akooya waggulu kale ate waliwo ekirala muzeeyi najja n'aleeta egundi ekifundikwa n'effumu ekifundikwa bakikola mu lubugo n'alisimbaawo n'alaamizako ebigambo n'amusiba ekifundikwa bulungi n'amaliriza n'akwata eri endala entunge mu lubugo n'agimuzza ku mutwe muzeeyi w'omuto yennyini amannya bamuyitaana Kimbowa akyaliyo bulungi nnyo era akyesobola ndowooza be bagagga b'oku byalo kati kuba omuntu yatuusa nnyinimu ku ntebe alina okubaka era sijaga nti mwavu alina kawundo ziri waka zisimbye ndowooza era alina neffe eddene lyakwasaganya mu bwakabaka bwa Buganda oba yasigaza kitiibwa asanga alirina kuba ebyo ditero zize zisinga sizimanyi ekyo bamutuuza ali eri mu nakibuuka lusozi nakibuuka kasaawe kalimu emiti emiwanvu so kati ebiseera bino bakateekako ne geeti nebaketoloza geeti teri kuyingirayo teri yadde ogendayo yadde okwesala kusaba lukusa ne bakukkiza ne baggulawo geeti eyo entebe eyo olowooza ngambe kuvunda yavunda mwaka nemutuka entebe eyo kuva 1993 1995 yasaanawo kuba nze wali wakajjukira netoloolawo nengenda ogenda okuyingirako wali nga tebanateekako gundi olwo ogenda otuukayo okulaba wali nga teriiwo naye mwagizanyirangako tezanyirwako kuba kati yaliko security tezanyirwako yadde waka tumanyiwo tekikwatibwako kwaliko ennono emizizo kwabeeranga era kwaliko emizizo teri kugituulako teri gizanyirako kati Pawulo bujokaana entebe yavunda baffe tugeze ebyembi bwe bijja n'akisa omukono bw'abaakisiza addako agenda tuulawo era ajja kutuula wali ekyaleeta eri ng'oli ajja kyekirireeta n'endala oli atuuleko kuba emiti weegirijjo gimenduka ntya naggulu simanyi nze awunze nammwe kwe muli kulayi babuuze entebe eri ekola ku muntu omu nemwe mukimanyi ebintu bingi ebiri mu nsi yattu nga tetubimanyi ekola ku muntu omu omuwafu oguli ewanika nemboneredde ogwo gwenkugamba guwula bwetamboneredde ngaogulira buliza togulidde ku nze kwajjako empafu bbiri mu budde obwo ate nga teri amanyi gyezivudde mwazira omuti omunene okubanga empafu anti kati oli kazinoga yazinoga tulaba naye nga ffe tumaze ebiseera byonna nga tunoonya empafu nga tetuziraba kwadinaka kwekwava ettabi lyakola nerikka bweriti najjako empafu neziddayo nga muliraba oba babanyumiza nti ettabi lyassa ekiro ettabi lyakka bweriti lyakutama liti lyagira liti najjako empafu ezo neriddayo waggulu ng'ensi eraba abavadiyo biseera ebyo banesinga byaliwo ku mulembe gwa tikiti era singa byali ku mulembe guno gwa tikiti okwo mwandibadde mumulaba abalina kuba nasooka nempulira ku sitoleza ez'ebitiibwa ebityo olwo omwami yabeeranga eyo kyaggwe baali bamuyita bukya bukya ng'aba ayagala okunoga ffene ng'agamba omuti ne gukka bwe guti najjako ffene nze nendowooza nti oba byangero tebisobokerako ddala biba bisoboka kisinzira kiki ekiriwo mu kitundu wali watya ezempafu bakati yazijjako ezempafu samanya bye yazikozesa n'azikwata mu ngalo n'avaayo waliwo n'oluzi lwebatannansobe luli eyo wansi olwo nali nfiiriddemu munansove kiyate kibira kiri eyo kuliko nejjinja ddene lya misambwa
kyoyagala kyonna okifuna ng'olisabye. Nali nfudde nti atuliko pipe lwa yingini lukuba amazzi. Kati nze nzija mu biseera byaffe eby'obuto nali manyidde okwewuuba mu kyalo. Kati ate ntuuka ndaba Google ataliiko kabuuza. Kiraba? Ogamba kanziremu nkazannya. Pipe ziri bbiri zijja ziti n'endala ejja bweti. Omwana ono yoka. Munnanga agamba omanyi nti kankolage mufono wetwewuuba. Zaali zaaguuba nga ziraga nga zaakuusira nga ziraga nti bazizannyirako. Ajja bw'ati akkirira kati nze kyannema ye kye yakola. Wano zisimba muno eno ye boxi nga bwalaba gundi septic tanka. Kati nze bwe najja nalema okumanya nti nyina simba kuno kungulu nempitawo paka munda. Ekyannyamba kyali eki kutuuka ku kantu kano endaalya nenkola nti emikono nemuga nyamba nzikayo naye nga bw'ogwayo todda wali wawanvu kuba zo zikuba amazzi gajja eri nezigaleeta wano. Abajje wano bakutama wano ne basenawo n'ebidomola ne bagenda. Kati soka tebatayako n'omudumu. Nenze ye bwe yava eri n'asimbako kungulu bwati. N'avaako nagala nawe olwajja bwe nti tewalinya buleeki. Saalinya buleeki nga ngimanyi ye. Baba bagamba tokikwata nnyo buleeki kogwe kale speed meter toyina. Nemugala ntaasa ebigere oludde bituuse mu mazzi mpuli eno emikono gitendewaliddwa nga wenkolera bwe nti kaba kawedde mudda. Ne bannyamba nankwatako ne munne nankwata awo ennakoma okuzanyira kweyo pipe. Bemba nga bamaze omuttikira kiki ekyaddako mu kitundu awo mbeera ki ey'enjawulo eyajja mu kifo ekyo ekyamuddirirako ki ekyaddako eri Kabaka? Nga bamalizza omuttikira olunaku lwe baamaliza omuttikira bwe bati enkuba yatonnya kitutaalabako nti oba kyoba evuddewo yayiika oba yali sizoni ya nkuba. Yatonnya emirembe ne gibeera mu kitundu buli kimu ne kidda mu nteeko nga bwe kyandibadde oba sijagamba nti oba waliwo ekipi ekirala ekyajja oba kiki nengo yabeeranga ku kitundu nakati kweri yali ekaaba nnyo yalekerawo okukaaba. Ku kyalo kwe baatikkirira Beene kwalingako ng'ekaaba ekiro naye bwe baamala omuteekako ku ntebe nerekerawo okukaaba. Kweri kati? Nakati kweri wenjogerera wano kweri. Wali ogirabiko n'amaaso go? N'amaaso gange nga teerina lutalo na muntu. Eri luddewo wennyini? Olabira ewaffe awo nyini waliwo omuti mwetera okubeera. Aba wildlife tera neyita nawo okwewaka nga boga nti oyiteko mu bantu babuuzeeko kuba ya kitundu ekyo. Kalombolombo kyakaliko oyo omukulu oyo kyemmanyi mwamutuuma n'erinnya oba tayina? Talina, ayina liri obuzaale ntingo. Talina kalombolombo kamuliko Ssaabasajja baamala omuttikira n'agenda waddamu obuuliza ebyaddako ezo ennaku ezaddirira kuwa gye yagenda. Awo saddamu kuwulira kati awo 93 awo ndi ku kyalo oli amaze okugenda emikolo gimaze okuggwa senga yampiikingawo ne tukkirira gye nawangaalira gye nasomera ebweyogerere wansi eyo. Twakumpi era yennyini ne Kabaka era alinayo obuufu kugamba gwali otambulira mu matwale ga Beene. Kati mbeera ng'eyo Ssaabataka Lodi mmanyiiwo olunaku olwokuna nali ndyawo nga ayita n'abasajja be yayitanga n'abasajja babiri n'embwa agenda eyo wansi bete nammanva ekkasaawe agenda kudduka mu buddusi ku kisaawe. Nakati akyaliyo nakati Ssaabataka Lodi ekyaliyo. Ndowooza emboozi wegattira kuba Beene nga tannafuuka Kabaka yali esooka kuba Ssaabataka. Ng'olwo Obwakabaka bamaze obuwera
owekikofiira naabuza era mumwebaze teyajja ku mukulu gw'amattikira teyaliiko Museveni oba wali tomumanyi ani gwe nakwatako ne mungalo wamusanga wali gundi bweyogere wansi ku gundi ku Kenny Flight ng'olina emyaka eyo nayo mboozi bwoba ojagala wenagattaganira ne Museveni wakwala ne Museveni bwenti kyekintu kyange kikyasembyeyo mu bulamu bwange sikwatagako mufuzi yenna kuleka oyo mu ngalo bwenti omusirikale najja atutakkuluza emikono namukola bwana namugamba baleke bano bebakulembeze bebajja okumpa obululu enkya Museveni wuno abakuwa obululu enkya naye tejaku kakati nno gwe nooyogedde nti wamukwata mu ngalo nezijukira omukulu bamuyita Hasani Nduga alina oluyimba nejjusa olunaku lwe nakwata Museveni mu ngalo namukwatamu ebizibu byanzijira obwavu bunnuma nali ndulina nange naye basiibuuka gwe wamukwatamu wafuna kubikisa namukwatamu kuba onaagamba obwavu gye bumukola nze be namukwatamu emirimu nali nafunaawo kubanga yali azze kugulawo Kenny Flight bemala omukwatamu n'agamba abakulu ba Kenny Flight bannaye nti ono mumumpeera emirimu akole yali nakola emirimu mu Kenny Flight nga tutikkula nga tofloadinga ebintu ebipya ne babibala ne tubizaayo mu container tegeeza gwe wamuggyako omukisa nze namufunako omukisa era simwemulugunyamu nti gukyaliwo omukisa akyagugaba kagwagenda yafuumuuka abaffe yakola bingi kuba eyo gye nava mu Gomba yaleetanga loole ya pikipiki nakubuza ekintu kimu omanyi ovuga piki bwekasa weewana nti omanyi ngaakuwa ekisumuluzo kisaawe kigaza atudde waatudde naye John leka tugenda funa olunaku kyemmanyi obwo obulamu obumanyi tunyumye ku Museveni eyawamba obuyinza mu mwaka gwa 1986 awo nali nnengera bulungi nemmange yaliwo kuba kyenzijukira eyo nayo story ndala kituufu oba mmanyi bufu nti bamwa n'emyaka 10 nga teri muvugonya teri kulonda bwe kyali yali mwagala w'abangi njagala tunyumye ku President Yoweri Kaguta Museveni oli omulu yasooka atali tuhabula kuba oli banne yali ayagalwa simanyi lwaki baali bamwagala niyo oli kingamba ku olwo kale lwaki ku luno tokkiriza nitukomako wano agale tukomeko wano tusisinkana olundi tusobola okukomako wano omutesitesi waba bwatu bwakigadde kaliddamu netukyaza olulala ate kuba kyemuzuddeko ono omwami alina emboozi nnyingi olina emyaka emeka nnyo Lafre am 42 years per now tugamba Museveni yakatufugira emeka I was born in 1982 so calculate up to now ndoze olutalo lw'ensiko lwali lutandika bagenda owamba nga gwe kwoli ku bulamu ndi ku bulamu ku nsi awo by then nalina emyaka gyalinganga mu mukaaga ku musanvu bwati awo ojja bitunyumiza live kkiriza obasiibule mbasiibule kale toyaga abasiibule mbalina mbasiibule oba obadde oyagala tugambye nga kitalo ekyokufiirwa mutuuze munnamwe ebibiddewo otabadde mu bitundu byeno nabbingo bije ebiddewo munnaye yatugendako mukama amumuze mirembe ate amulamuza kisa ebyamusobako byonna abimutikkule Export TV to the world.